tetukusaba mwami Museveni kututa oyina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddemu omwazi. Eno vidiyo teyeetaaga na kwogerera, yeetaaga kugyewulirirako gwe kennyini atabukidde Museveni, atabukidde Balamu n'abalala bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye nga bagezaako okukolagana ne Museveni. Ebigambo by'ayogedde abadde mukambwe mukko, naye mbadde nsaba obyewulirireko gwe kennyini. Mwamulabye omusajja gwe bajja e Masaka n'ayambala bereeti zaffe najja yefudde mbu atwogerera mbu yeegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututa oyina okuta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo toyina kuddamu kukwata abantu nga tebalina musango. To you Mr. Balaam and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo te baganda baffe ta bannayuganda abo bewakwata boosibye ebbanga erisukka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba weegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. Tetugenda kutya, tetukuwagira ate ogwo si musango okuba nti tetukuwagira. Twagala nkyukakyuka era si musango nti twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte bannayuganda obasibye mu makomera nti bazize omusango okwambala enkofiira bweti. Ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gy'adiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Rutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. You all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Among and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Mwalabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Among ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munviire kwa Amongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize ne lwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi nnamba emu yaani ye Museveni, abalala ajja si bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Balaam. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice.
All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mudi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people.